Tukwebaza gwe munnange wena atwekumiddeko waneeno ku mukutu ogwaffe guneeno munnange ebizibu bijjira ennyumba embi hano munnange leero muno ate kize wabba wa Kultum oba muyite omwami Akram agumiisiriza munnange ono nga amawulire munnange gatandise okutambula era n'okusaasaana mbu yabbye Sente ku mobile device emu okuva ewa mukwano gwe nange bino nno wembireteddeyo bikugamba nga mbijje wali eri okusinziira ku mukutu ogumu oba ku TV emu munange eyabukedde mu programu emu ekola olugambo mwebirabirise nga bitegeerezebwa munnange mbu ono munnange yabadde ne mukwano gwe bw'atyo munnange gwe yamukozesa era yakozesa mu obukujjukujju bw'atyo oba oliawo n'afuna access ku simu ye emu ku mobile device munnange bw'atyo n'alabika nga yakozeseza obukujjukujju n'abaako engeri gy'ayingira mu accounts ze ziri linked ku eno essimu era munnange bw'atyo imbu yakutte ekkubo n'alabika nga ajjayo Sente okuva ku accounts ezabadde ziri linked ku eno account n'ajjako Sente ezabadde ziwerera ddala obukadde 7. Hano gwe munange ojja kwebuuza nti ono yaziggyeko atya ku ssimu eno mbu yaziggyeko nga akozesa ba agents ab'enjawulo teyakozeseza agent omu wabula yakozeseza ba agents ab'enjawulo bangi okulabika nga ajjayo Sente mu bitundutundu mpaka ku muwendo gwa bukadde 7. Kino nno kigambibwa mbu yagenze okubikola nga nyini simu Talina Kyamanyiiko yadde n'ekimu nadde n'akatono era yakikoze nga tafunye lukusa kuva wa nyini simu ono oba nyini accounts zino kwe yajje Sente era amawulire gagenze maaso n'okulabika nga gasaasaana wabula njagala nkugambe nti wano ffe tukuwa ekintu wabula ne tukunoonyeza n'oyo nnyini kyo gwe kyatuuseeko era ssaawa yonna ngenda kuba ate tujja kuba tukuleetera omukulu Akram gumiisiriza ate munange akiryalinge ensonga zineeno ddala kituufu Sente eza mukwano gwe yazijje ku accounts mu bukujjukujju nga tamukkiriza oba yali amukkiriza yabaayi bituufu byaddala yazijjeeko ba teyazijjeeko bamuwayiriza oba tebamuwayiriza omanyi ensonga nnyingi ezibadde ezize zitambulira kuno omwami wa Kultum oba oliawo eri n'abo abamu abatamwagaliza oba n'abatamwagaliza n'abatyawa munaye oba oliawo Kultum babeera nga basalawo abamu bamuteeketeekeko ebintu abantu balabike nga ate munnange bongera okumukyawa so tugenda kuba tumukuleetera munnange ate alabike nga annyonnyola ku nsonga zineeno so wanaabaawo ensonga yonna weetaagisa okiryalinga munnange anaaba abikiryalinga naye nga essaawa yakakati nga bwe kiri munnange bwe kiri era ge mawulire kati essaawa zakakati gamutambulyako omwana mulenzi engineer gumiisiriza Akram so nga tejjukira nti ono era yakava mu nsonga z'ennyumba z'okubanja mukyala wa Chosen Blood bw'atyo nga zaakamala okubeera nga ate ziringanga ezikkakkana ate munnange alabiseewo ate n'amawulire kati gano bwe gati nange simanyi kiri mu industry eno naye nga byebyo ebirinze nakusuubiza nti ekintu nga bwe kifulumye nga bwe kizze era bwe nkikuteeramu era ne tunoonya ne kiralite bulungi nnyo okuva eri source eyoyo omuntu yennyini aba ayogerwako so essaawa yonna ngenda kuba tumukuleetera waneeno tulabike nga ate akiryalinga ensonga eno nga bw'erina okubeera mu butuufu bwayo era alambule bulungi nnyo nnyini ddala webale wenna atwekumiddeko era n'agenda mu maaso okulabika nga ate otugoberera wabula sibikakasa nti yaziggyeko naye ge mawulire agali mu kumutambulirako essaawa zaakakati okusinziira ku ebimu ebisiddwa ku programu emu ey'olugambo ku TV webale nnyo webalire eddala.